Emyaka 10 egiyise gavumenti etadde essira mu kuyamba abantu okwetengerera mu byenfuna ng'eyita mu kubayamba okukola ebintu ebinaabayimirizaawo okuviira ddala mu nnimiro okutuuka mu butale. Kyokka kino kyetaaga ensimbi nnyingi okukissa mu nkola. Waliwo ebisoomooza abalimi okufuna ssente mu banka okugeza faamu zaabwe ezimu ntono, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'ebirala ng'ate ebyobulimi bikola kitundu kinene mu byenfuna by'eggwanga n'okusitula ennyingiza y'amaka. Most commercial banks or financial institutions still consider agriculture to be very risky. Banka ezisinga zitya okussa ssente mu byobulimi nga batya olw'abalimi abasinga obutaba na misingo. Ezisinga ziwola abalimi banene ate ng'ebyobulimi bisingamu abo abali ku mutendera omutono. Don't have a track record of borrowing, so it becomes difficult for banks to lend them money. And others don't have collateral, especially the smallholder farmers. When banks come in, they lend money to big farmers or already established farmers. Yet the sector is dominated by smallholder farmers. Nawekityo banka ez'enjawulo zitaddewo ssente eziwera ddala tiriyoni 2 nga ku zino ebitundu 25 ku buli 100 zivudde mu banka ya Stanbic okuyita mu kye bayise Economic Enterprise Fund baakuziwola abalimi okwetoloola eggwanga okuviira ddala ku mutendera omutono. And 2 years ago we started our EY'ENFUNA program. Emyaka 2 egiyise twatandika programu eya EY'ENFUNA mwe tuyita okugabira abalimi abegattira mu bibiina ssente okuyita mu ssaka ezibaliraanye. At very, very low rates. And we provide this funding to the farmers in that category. To do it one by one would not be feasible because they're in the millions. So what we have done instead is to partner with the circles that are closest to them. So anywhere in this country where you have a group of farmers who have come together and who are organizing themselves into an economic enterprise, Stanbic will be there to support them. Wolabira bino ng'abalimi batandise dda okufuna mu nteekateeka eno. E Masaka Kabonera, abalimi mu kibiina kya Kabonera Coffee Farmers bajulira engeri ensimbi ze bafunye okuva mu banka ya Stanbic we zibayambye. Engeri gyeŋŋanyuddwamu mu Stanbic ne Kabonera Cooperative, aba Stanbic babawa ssente aba Kabonera Cooperative ne babayamba ne batugulira ebigimusa ate ffe ne babituwa ku kibanja mpola basi tusasuddeeyo kaasi bwe tumala okuteeka mu nnimiro zaffe ne tufuna emmwanyi ne tusasula. Stanbic etuwa miliyoni 4 nga teziriiko musingo. Buli omu we yali ne tubanga kugamba banga tetulaba naye ne tukyewuunya ndugamba nti sokko guno omukisa gukoze eki gutujjidde. Abalimi bano omwaka bafuna obukadde obusukka mu 8 okuva mu makungula. Kyokka ekyewuunyisa nti banka zibadde zityokolagana nabo nga wano wennyini Stanbic Bank weyingiriddewo. Okuva eri Ntonde, ekibiina ky'abalimi ekya Kabula Farmers Cooperative ekirimu bammemba 1,200 okusinga abalunzi b'ente z'amata, Stanbic Bank yabawola ssente ezisoba mu kawumbi. Ebibiina by'abalimi bino biwolebwa ku magoba amasaamusaamu ga bitundu 10 ku buli 100 omwaka. Since we started we have obtained about 1.6 billion. Okuva twatandika tufunye akawumbi kamu n'obukadde 600 okuva mu banka ya Stanbic. Zituyambye okwongera ku makungula n'okutumbula enzirukanya y'ekibiina kyaffe. At the farm level and enable us to meet other financial needs of the cooperative and the other members at large of the cooperative. Stanbic Bank era eriko abantu beetaddewo okwongera okulambika abalimi n'okulaba engeri gye bagenda okwongera ssente mu by'obulimi. We want to train these circles so that they can be wonna mu ggwanga awali ebibiina by'abalimi Stanbic Bank weeri okubayamba. Tuluubirira okubangula sako zonna zisobole okuddukanyizibwa obulungi zongere okubayamba. and to intervene in spaces where we're not.